ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748533 Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka nanzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto. Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti. Kiyite Cyber Security Services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 519 715 oba noti 787 996 667. Yoshtech Services, empowered by innovation. Okay, ambabuuzaako munyana mukama waffe Yesu Kristo nti mwasuze mutya mwasibye mutya okusinza ku time gy'olabira COVID eno. Sami Kege mannya gange. Nze Sami n'abalala ffe abaddukanya omukutu ogwa Unique Media gwa Bwakatonda era oyinza obutasaako kintu kyonna kitakwatagana na Bwakatonda. Ennaku z'omwezi nga 23 Desemba omwaka guno twagala kubeera ntukola charity. Charity eno egenda kubeera yakuliisa abantu, of course n'okugattako maybe sanitary pads zetwagala okuba nga tuwa abakyala abo oba abaana ab'obuwala batasobola kwetuusaako paadi eyo. Bwe kyolaba ng'ekitono ku bantu abamu kiba kinene. So nga 23 Desemba tubali tusaba mutwegatteko okulaba ng'ate to making this a reality. Twagala kutwalira abantu bano ebintu omuli sukaali, sabbuuni, omuli omunyu, omuli buto n'ebirala ebikozesebwa. Mwaka gwa 2023 twakuwa abantu 5 betwasobola okuliisa. Then 2024 that is last year ntuwa abantu 10. Then omwaka guno tukkiriza era tusaba Katonda atusobozese okubeera nga tuwa abantu 2. Buli muntu twambalidde emitwalo 5 okubeera nti mukolera ka shopping akatonotono. So osobola okutwegattako ng'oyita ku namba zaffe ezolaba ku screen. Namba eya 0786026647 0786026647 obeera ng'ate oyimirira wamu naffe. Gwe akiwulira, gwe atakiwulira mukwano kireke tojja kubanga onaawaayo nga tokiwulira era omukisa tojja kugufuna. Omutima ogwo oguwaayo nga gwagala Mukama gwatunulira n'abeera ng'ate awa omukisa. So twegalako n'okweraga Sami, nze abaana ndisizaayo 5, ndisizaayo abaana 10, ndisizaayo abaana 2, ndisizaayo omwana 1, ndisizaayo abaana 7. So 7 times the 50,000 zezo sente oba obubaka bw'oba ogenda okuba nga otuweereza. Kyonna ky'osobola tujja kubeera nga tukyaniza kubanga kamu gwe muganda. I think that's how they say it. Kamu gwe muganda. Jjukira okwagala okutaliiko bikolwa tekuba kwagala. Aye n'ekirala tosobola claiminga kwagala nnyo Katonda oyo nga neighbor tomwagala. Neighbor wo yaliwa? Neighbor wo y'oyo omuntu atalina kyakulya, y'oyo omuntu atalina kyakwambala, y'oyo omuntu atalina wadde n'akantu. Bw'oba osobola omuyamba muyambe. Webale nnyo, webale ddala. Okay, atubaniriza mwenna abeekubira ku mukutu guno gwa Unique Media. Mwasibye mutya, mwasuze mutya, abigenda bitya, emirimu gigamba ki? Kimanyi
olumu bikalubamu ne tulina just kwekwasa Katonda tulina kubeera nga tumusaba busabi atuyambe atuyise mu mbeera oba oli awo eba ekalubyemu babuuzaako abali wano mu Uganda olumu ntera okubuuza ku beebweru nerabira abali mu Uganda abalaba mbabuuzaako bannaye mugamba mutya Uganda mugirabanga wenjiraba bitambula bitya then mbuuzaako abali mu UAE mugamba mutya mbuuzaako abali mu Europe mugamba mutya mwenna waliwo abatera okunkubirako nga bali South Sudan eyo abagamba tukulaba Sami mbabuuzaako mwebale nnyo okubeera nga muli ku Unique Media lwaki mbeebaza buli wentandika zi program zino mbeebaza lwa nsonga channels nyingi ku YouTube there are too many naye wosalawo muzonna n'ogenda ku Unique Media n'ogamba kandabe Sami kandabe byaleese kandabe byayogera mbeebaliza ddala then neebaza n'abo abamalayo program ekyo nakyo kikulu okulaba program n'ogimalayo kikulu lwa nsonga otegeera omuntu kyaba abadde ategeeza then okulabako akatono n'oreactinga ate n'obeera nga kyeboogeddeko sikyo sikyoliko actually ekyo nakirealize nze mu video ezasembyeyo omuntu nareactinga ku kintu naye ng'olabira ddala teyalabye reactinga just because he has to react so mwabamalayo video mbeebaza olunaku olwaleero njagala twogere ku church church entuufu jjukira tukkaanya ffenna nze naawe ti church yenze yeggwe church yenze yeggwe naye kati wetukuŋŋaanira infact kankyuseemu wetukolera enkuŋŋaana zaffe wetukuŋŋaana wa omuntu weyandikuŋŋaanidde ewatuufu tuli wamu omuntu weyandikuŋŋaanidde ewatuufu biki ebirina okubeerawo balina kweyisa batya balina kwogera biki balina kubeera nga programu zaabwe zitambula zitya because obulokole si kubwogerako bwogezi nti ndi mulokole nosa obulokole womala okulokoka ebiddirirwa tubirabira ku bikolwa okoze biki osobola tugamba oli mulokole naye nga buli lwaggulo mulina mu byambuleera gye mugenda ne mukuŋŋaanira ne munywa ku bbiya toba mulokole osobola tugamba nti oli mulokole naye nga weetunda toba mulokole osobola okutugamba nti oli mulokole naye obeera nga mu position eyo gy'olimu ng'okumpanya okufa obufi tobbye ssente obba buli kamu akakuyita mu maaso oba ntegerekeka so obulokole bikolwa obulokole bikolwa si kusaba nnyo n'otuuyana obulokole bikolwa so wetukuŋŋaanira wayina kuba watya ekisookera ddala eyo gye tukuŋŋaanira goba gy'oyinza okuyita chaaki oba okiba nga kikubuzaabuzizza gy'oyinza okuyita chaaki ekisookera ddala absolute authority of scripture absolute authority of scripture mulina okuba nga we mukuŋŋaanira ebyawandiikibwa bye bikola nga buli kye mwogera kitambulira mu byawandiikibwa kyova olaba mugundize nakolako lumu ne mukwano gwange adde ku channel eno nakyogerako ne ŋŋamba leka n'abantu ffe abagoberera tuyiga okwestioninga abantu baffe abatutwala waba akoze ekintu nga mu scriptures tokirabamu because twagala tetwagala ffenna abalokole Bible ye constitution yaffe
era omusingi we mukuŋŋaanira awo oba gwe giyite church gwina kubanga etudde ku musingi gwa scriptures, tewali kirala. Tuli wamu? Tulina kubanga omusingi we mukuŋŋaanira we guli scripture. Guidance yonna gye tutambulirako scripture zigamba ki? Decisions ezikolebwawo scriptures zigamba ki? Because buli kikolebwa mu kanisa, buli decision etekingibwa mu kanisa erina kubeera nga egoberererwa scriptures. Era we musabira Mukama era ayambe nga either abatwala mukuŋŋaanira awo nga ategeera meaning za scripture zino mu butuufu bwazo, nga Mwoyo Mutukuvu amuyambako okuzivvunula mu butuufu bwazo. Kubanga ate waliwo abagoberera scriptures n'abaga batambulira ku scriptures naye nga bazivvunula mu bukyamu. So we mukuŋŋaanira scriptures kintu kikulu, era foundation erina kubanga eri ku scriptures eziri mu Bible. Ekyokubiri kyoyinza okutunuulira, church discussion yonna erina kubeera nga Christ centered, weeteeka essira. Katonda yalina okubeera leader mu lukuŋŋaana olwo we mukuŋŋaanira awo. Katonda yalina okubeera overall. Buli kimu tulina kubuuza Katonda. Si mukadde wa kkanisa, si musumba, si asha, si mami, mukyala musumba, si ki. Tulina kubeera nga tubuuza ku muntu omu, Katonda oyo. Ekkanisa erina okuba nga etambulira awo. Oba muntegeera? Era erina okubeera nga buli kimu gwe tuzimbiddeko. Olaba ebigoberagana scriptures zoogera Katonda. Era tulina okubeera nga tuzimbidde omusingi ku Katonda. Tetugattamu byaffe. Tetugattamu bipande. Tetugattamu mbu ate wano we tusabira ekipande ky'omusumba kirina kuba mu maaso nga tusaba tukitunuulidde. No. Tetugattamu bitaliimu Christ by'atatugamba oba Christ by'atayagala. Oba tuli wamu bannaye? Tulina kuba twetoolera ku Christ. Kubanga in fact Christ ye musumba. Bano be tuyita abasumba b'oku nsi, nze njagala nnyo bayita vessel. Vessel. Kubanga oli omusumba yennyini mwayise eddoboozi. Ekyandibadde ng'ekyokusatu, we mukuŋŋaanira awo tuyina kuba nga pila ey'amazima egobererwa nnyo. Speaking the truth. Truth erina okuba nga tugigoberera ate nnyo. Amazima. Tulina kuba tutambulira mu mazima. Atutwala alina okuba nga wa mazima. Jiga twagamba musumba abanga taata mu maka. So taata waffe alina okuba nga wa mazima. Alina okuba nga teyeekubira side. Alina okuba nga talina conflict of interest nga A agiyita A, B agiyita B. Teriiyo bino. Tuli wamu? Nagambye yeggwe church. Naye tetumanyi okukuŋŋaana. Kati wano we tukuŋŋaanira wano, biki ebirina okubaawo? Tukkaanyizza ekisookera ddala scriptures kikulu.
tulina abantu goberera scriptures because Bible ye constitution yaffe nga ffe abalokole tulinayo kirala. Ne nkugamba ekyokubiri tulina okubanga leader waffe ye Katonda, ye Christ. Si musumba. Christ. Cholanze wentunulira church ezimu nga zi-emphasizing nnyo Katonda wa wano, Katonda wa wano, Katonda wa wano. No. Tewaliwo Katonda wa Jjinja ne Katonda w'Entebe. Tewaliwo Katonda w'eggulu ne Katonda w'ebusoga. No. Katonda ali omu. Si wanjawulo. Netugamba ekyokusatu mazima, pillar of truth kikulu nnyo kubanga tebakulimba nti oli mulokole nga toyina mazima. Tebakulimba nti oli mulokole nga toyina mazima. Ekyo weerimba, ekyo abakusudiya bakulimba. Tulina okubanga tuli mu mazima kubanga amazima ng'ekigambo kya Katonda bwe kitugamba, amazima gali tufuula ab'eddembe. Yes, oyogera amazima. Gwe mukuŋŋaanira awo oba gwe giyite church. Nkikozesa church kwa ekigambo ekikulu oli kyayinza okutegeera kuba wengamba okuŋŋaana oyinza obutantegeera. Walina okubanga waliwo spiritual discernment. Spiritual discernment. Nga musobola okwawula mumanyi Mwoyo Mutukuvu omutuufu yaliwa, ebiva ewa Katonda spiritual byebiriwa, nga musobola okwawula ebituufu ku bikyamu because Sitaani omulimu gwe gwa duplicatinga. Takola kike, kyakola duplicatinga. Okitegeera? Kati wotaba nnyongo ina spiritual discernment okutegeera nti kino nedda. Church egenda kutomera. Oba we mukuŋŋaanira wagenda kutomera. Oba tuli wamu bannaye. Kati Mukama alina okubanga yabayamba ne mufuna spiritual discernment okutegeera nti brother Chris byayogedde. Chris yali ku kamera bannange. Ali mu kuntwalamu mu kamera. Naye mulina okuba mumanyi nti brother Chris byayogedde ebyo. Si bya Katonda. Tebiva wa Katonda. Olina okuba ng'omanya kati brother Chris ebyo bya Katonda. Spiritual discernment. Si buli kimu buli avayo ku maca n'agamba naloose, nafunye okwolesebwa, nafunye eki, mu byonna mutwale nedda. Waliwo bye mulina questioninga because ebintu bya Katonda principles ezimu tezikyuka. So we mukuŋŋaanira awo leka tubeere nga tusaba Katonda ekiba tekiriiwo spiritual discernment abeere nga waali okutegeera. Ekirala ebimu ku biraga church walina okubaawo mutual love and unity. Mutual love and unity mulina okuba mukwatiza wamu ate nga mwagalana. Okwagalana okutuufu kwe kuliwa, kwe kuliko ebikolwa. Kwe kuliko ebikolwa. Nti waliwo brother Sami ali mu church omwo yeetaaga okuyamba. Lwaki tomuyamba gwe brother Tom? Obeera ng'olina osobola omuyamba nga Mukama akuwadde omukisa ogusobola okuyamba. Gwe alina peya 5 we mukuŋŋaanira awo ne 3 oyagala peya zisuula gwe zikukaddiyeeko. Lwaki towaako oli atalina wadde peya emu? Love. Kubanga kambabuulire teri ayinza kunnyonnyola love. Ayinza kunnyonnyola love nga tagipracticinga. Mbw'agikunyonye mu bigambo ogitegeere.
nedda. Love entuufu ebaako ebikolwa. Gwe n'ojja n'obyogera, love your neighbors, you love yourself, Katonda atugamba okukola kino, Katonda atugamba okukola kino, nga tokikola. Obuulira eyo teba church. Wabaawo ekikyamu. Tuli mu church ng'olumu okweyagaliza kusukka. Tuli mu church nga mulimu abaana n'ebyana. Tulina kuba equal. Tulina okuba n'omukwano, mutual love. Ngengeri gye njagala brother gundi oli gye njagala sister gundi ono. Ngeri gye njagala sister gundi ono gye njagalamu oli omukadde w'ekkanisa. Ndi mu kukulaga ku bintu ebimu ebiraga ewantu w'oli. Oba tebiriiwo weekebere. Oba ntegeerekeka bannange. So, tulina okuŋŋaana naye tukuŋŋaalidde wa? Pure preaching. Musajja wa Katonda oyo wajjambu apuriikinga ki? Alina watuuka n'ayogeza ekirimi. Enjiri yagipuriikinga alina gwagitunuuliza. Agikyusakyusa leero kyeyayogera kati sikyayogera enkya. Eyo si pure preaching. Si pure preaching. So, wetuli leka tubeere nga tusobola okutegeera ekisinga obukulu. Pure preaching erina okubeera ng'esomesa ekintu kimu. Esomesa mulokozi. Na biki mulokozi byayagala. Pure preaching erina okuba ng'esomesa ekintu kimu. Tutuuse tutya mu bulamu obutaggwaawo. Pure preaching erina okuba ng'esomesa ekintu kimu. Kukyawa kibi. Pure preaching weeyingiramu ebintu ebirala. Oba preaching weeyingiramu ebintu ebirala ebeera eri contaminated. Sosola okwekyekinga woli kitambula kitya. Pure preaching erina okuba nga erina basis mu Bible. Si kunyumiza bisitole. Newonyumiza sitole erina okuba nga eriko backup of the Bible. Kyova olaba n'okwolesebwa kwe tufuna kulina okuba nga kuli backed up mu Bible. Njongera okubajjukiza siri musumba. Siri musumba, siri prophet, siri musomesa, siri apostle, siri evangelist nedda. Nze ndi muntu ayagala Katonda era agezaako okugoberera ebintu bya Katonda. Wendaba ekigenda mu maaso nga nsobola okyogerako nkyogerako. Tekitegeeza mu bye njogeddeko ndi mutuufu nnyo. No, nkyayagala nange okuyiga. Osobola okunsomesa nenze njogera bye ndabako. Okitegedde? Njogera bye ndabako. So, ebintu ebimu tubibuusa amaaso naye nga bikulu. So, weekyekinge woli mukuŋŋaanira ate muna ekyaki abamu balowooza nti mwina ba mu kizimbe nedda. Awo nawe mukuŋŋaanira. Olwo bemmanyi abakuŋŋaanira ku WhatsApp. Nga buli kiro babako bakuŋŋaanira ku WhatsApp balina group. Eyo nayo kyaki. Eyo nayo kyaki. So, mubirowoozeeko kuba bikulu. Mubirowoozeeko kuba bikulu.
but most importantly ebintu bisatu foundation ya wemukuŋŋaanira ina okubanga 1 eri on scripture 2 ebikolebwawo byonna birina kubanga supreme leader wammwe ye Christ. Katonda agamba ki ku kino? Si mwami gundi agamba ki, si mukyala gundi agamba ki, wabula Katonda ayogera ki ku kino? Buli kimu kirala truth. Leka kyoyogera leero obeere ng'okyogera enkya ne luli. Leka kyokirizaamu leero obeere ng'okikirizaamu enkya ne luli. Awo tujja kubeera nga tutambuza obulamu mu Katonda. So Samike ge mannya gange olwo bajjukiza tulina charity nga 23 Desemba twagala kuliisa. Abayimiridde naffe tubeebaza, abatanaakuyimirira naffe naye nga mwagala time ekyaliwo musobola tuyambako. Anjala okwebaza omukyala yanonyezako naŋŋamba, Sami nyina n'engoye wano nnyingi jangu ozitwale oziwe abantu. So ngenda nazo zino n'engoye ezo zitwala, Mukama akutuwere omukisa. Njazigattako mu charity era tugende tumuwe tubiweeyo ng'etwagala okukikola. Lekako conversation yeyongereyo mu comments awo nenga lwetwogerawo okuŋŋaanira wali watya. Spiritual discernment kikulu, mulina abantu gobeera scriptures kikulu, Katonda ye leader waffe kikulu, tulina okubanga mutual love and unity weeri. Don't backbite. Samike waba akunyiizizza you come n'omugamba Samike wano wannyiizizza nekivaawo, tokuuma grudge ku mutima kubanga ettondo lya salt liba limu ne lyonoona pipa y'amata yonna. Samike ge mannya gange. Mukama bawa omukisa. Ebyo byowulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira, wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.